نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال أيضا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد amatenda majjuvu agatali mbukendevu ebbanga lyonna tugaziri Allah tabaraka wa ta'ala Allah afuwe ekisa jalla jalaaluhu yabukeesezza nga tuli balamu ate nga tukakasa nti waliyo baatutte jalla jalaaluhu era nga essaawa eno bali mu nteekateeka yakubeera nga bagenda kuziikibwa fenna Allah bawadde obulamu alhamdulillah tukimwebaliza tabaraka wa ta'ala nitumusaba atuwe enkomerero ennungi Allah wanaaba atuusizza akadde k'okubeera nga naffe atukowoola okudda gyali abaffe asinzibwa yoyo Allah awataliiwo kitonde kirala kyonna kiteekeddwa kubeera nga kisinzibwa yeesigamirwako ensonga za bitonde yeye Allah tabaraka wa ta'ala awataliiwo kitonde kirala kyonna kiteekeddwa kubeera nga kyesigamirwako nsonga abaffe mbakubiriza okubeera nga Allah tumutya era nga tumwesigamira mu mbeera zaffe zonna zetuwangaaliramu olw'ensonga yasaanidde Allah jalla jalaaluhu okubeera nga mwannattu yeesigamirwako ensonga zonna ez'ebitonde insha Allahu ta'ala alutu yaffe eyaggwa oba omulundi gwaffe ogwayita twayanjula ekitabo kitugenda okubeera nga tutambula nakyo kyalina omutwe ogamba nti al usulu athalatha ebikolo ebisatu ekya Sheikh Muhammad bin Abdulwahab rahimahullah rahmatan wasaa oba wetegereza ekitabo ekyo omwalimu yakiteekamu ensonga eziwerako nga tetunaba nakutuuka ku al usulu thalatha alina bye yasooka natunyonnyola oba oliawo ebyali ebikulu ennyo netusooka okubeera nga nabyo tujja kubyeyambisa tusobole okutambula nga shekho yateekateekamu ekitabo kino okusobola okuba nga twongera okugasibwa mu kyo biidhinillah era ensonga gye yasooka nayo yagamba nti omwana adamu yenna kimukakatako okubeera nga ategeera ensonga nnya era ne maasi yajja kuleetayo ensonga endala ate atugambe nti kitukakatako okuba nga tutegeera ensonga ssatu kitegeeza nti ensonga ezo zeyagenda ateekateeka oba oliawo n'agamba nti kyatteeka kyetaagisa okuba nga mwana adamu ensonga ezo azimanyi bulungi era ng'asobola okuba nga aziteeka mu nkola wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba amusaasidde n'abeera nga mwannattu amuwadde obulungamu ku kyo twalaba ensonga esooka ekakata ku buli muntu okubeera nga amanya Sheikh yagamba nti al-ilm
abaffe okumanya. Etugamba nti okumanya kitegeeza okutegeera ekintu mu butuufu bwakyo nga bwe kiteekeddwa okuba. Amakulu n'otegeera ekintu mu butuufu bwakyo nga bwe kiteekeddwa okuba. Era omuntu amala okubeera nga Allah amuyambye n'ategeera, kimuyambako okubeera nga mwannattu abaako ne byewala okukola mu nsi muno ng'alowooza nti ddiini ate nga si ddiini. Tutowere twalaba ilimu terimu emiteeko, twalaba ilimu nafi'i wa ilimu darru, twalaba mulimu ilimu ng'egasa ne ilimu nga tegasa. Okumanya okugasa twalaba nti owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakusabanga nnyo Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga amuwa ilimu egasa. Era mu hadithi eri mu kitabu kya Imamu Ibn Majah, wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga amusaasira Imamu omulimu gwe yakola, yaleetamu hadithi ng'eri ku nnamba ya 251 nga hadithi eyo yajja ng'erimu edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasomanga ng'asaba Allah tabaraka wa ta'ala amuwe ilimu egasa. Gye nsaba ggwe nange tubeerenga Allah tugimusaba ng'edduwa egamba ti Allahumma anfa'ani bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'ani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yagisomanga nnyo ng'asaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga amuwa ilimu egasa. Era nga gamba nti ayi Allah nkusaba ompa omugaso mu ebyo byonjigiriza, amakulu omugaso ogwo gonna abompaddemu ebyonjigiriza, sobola okuba nga nange negasa nabyo ate mbituuse ku balala. Era onkengirize ebiyinza okuba nga Allah nkusaba onjigirize ebiyinza okuba nga bingasa. Subhanallah, amakulu nti waliyo ebintu byogenda oyiga naye nga tebigenda kugasa, naye nabbi asaba Allah tabaraka wa ta'ala nti nkusaba onjigirize wa'allimni, nkusaba onjigirize ma yanfa'uni, ebyo biyinza okubeera nga bingasa Allah tabaraka wa ta'ala. Era agamba nti wazidni ilma, kusaba Allah wange ow'ekisa onyongere okumanya. Kitegeeza nti omwana Adamu ateekeddwa okuba nga asaba nnyo Allah mu ilimu nafi'i. Ate ilimu darru, ilimu ekosa, ebuza n'okubuza, tusaba Allah agitutaase. Era tukira bulungi nti mu hadithi eri mu kitabu kya Imam Muslim, hadithi ya 2722, oba oliawo edduwa eno yajja nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agisoma entakera aga nti Allahumma inni a'udhu bika min ilmi la yanfa'u, ay Allah nkusaba otaase ilimu etangasa, ilimu enakosa, ilimu ebuza, nkusaba Allah ogintaase. So naawe nkukubiriza okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala omusaba akutaasa okumanya okutasobola kubanga kugasa. Sheikh waffe yagamba Allah amusaasire nti kibategeeza mu ilimu wa huwa ma'rifatullah. Subhanallah, Sheikh ensonga ennyazi yatugamba omwana Adamu zaateekeddwa okumanya nga kimukakatako okubeera nga azitegeera, ate bil adilla, nga buli nsonga agitegeera na bujulizi, awo butuufu so obutali butuufu. Sheikh agamba nti ensonga esookera ddala al-ilimu kumanya ki? Wa huwa ma'rifatullah, kikakata ku mwana Adamu kutegeera Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba nti wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallama, era kikakata ku mwana Adamu kira kumacha n'ategeera nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami, era kikakatako okubeera ng'otegeera eddiini y'Obusiraamu, okusobola okubeera ng'osinza Allah tabaraka wa ta'ala mu ddiini eyo gy'otegedde nti yentuufu, ne bil adilla, ng'omusinza nabujulizi Allahu tabaraka wa ta'ala. Sheikh agamba okumanya Allah tabaraka wa ta'ala, omuddu okeera kumakya n'ategeera Allah we jalla jalaaluhu, yensonga esookera ddala omwana Adamu gye yandibadde ayingiza mu birowoozo bye. Abaffe Allah ono amutegedde atya? Biki ebikwatagana ku Allah? Oba oliawo omwana Adamu waanategeera Allah tabaraka wa ta'ala, kigenda muyambako omwana Adamu yokkera ku makya nga wawulira qala Allah, ng'ekituufu amanya nti Allah wange agambye. Naye abantu bangi tebategeera Allah mutuufu bwa kumutegeera. Wama qadarullaha haqqa qadiri, Allah kyeyoti yayogera ku bashiriku, yagamba nti ddala abasinze ebitali Allah
tebawa Allah kitiibwa mutufu bwa kukimuwa, tebassamu Allah kitiibwa butufu bwa kukimusaamu. Olw'ensonga baakera ku makya wakati mu mutategeera Allah waabwe omutonzi waabwe, ne bamusinzizaako ebitonde ebirala, ne basaba Allah oluzaalo ng'ate bw'asaba ebitonde ebirala, asaba Allah obukuumi ng'ate asibayirizi, asaba Allah emirembe ate nga bw'agenda mu ssabu, asaba Allah obugagga ate nga bw'asaba abalongo. Amakulu nti yenkanyankanyiza ekitonde n'omutonzi tabaraka wa ta'ala, oyo nti yategeera Allah jalla jalaalu. Kati Sheikh kyagamba nti omuntu ateekeddwa okumanya Allah butuufu bw'okumutegeera, yeewala okubeera ng'agwa mu shiriki, olw'ensonga nti yenna ategedde Allah kiyinza ombeerera ekizibu okubeera ng'amugattako, olw'ensonga ategedde biki by'ayagala okubeera ng'akolerwa na biki by'atayagala kubeera ng'abikolerwa, okusobola okubeera nga tufuna ejjanaayi nga yenna ali musinkana nga yakola by'ataamugamba agenda kumwokya, waliyadu billah. Allah w'ekisa ataasusa omuliro. Abooluganda abalungi, kitegeeza nti omudde okutegeera Allah we tabaraka wa ta'ala, ekyo nno kimukakatako. Era Sheikh kyagamba nti okumanya Allah tabaraka wa ta'ala ey'ensonga gye tugenda okubeera nga tulaba maaso awo mu bugazi insha Allahu ta'ala. Sheikh agamba nti ensonga ey'okubiri muyo al-ilmu, kibategeeza mu kumanya, agambye nti ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallama, abooluganda okumanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyoluganda balungi ekyokutegeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekyo nno kikakata ku buli muntu okutegeera nabbi yaani, yazaalibwani, obwange oyo biki byatwetaaza sallallahu alaihi wasallam. Era kitegeeza nti kitukakatako okubeera nga tumanya byonna ebifa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oba oli awo bwe tunaaba tetumutegedde, tetujja kuddayo kubeera nga oba oli awo abaana Adamu nga bawulira nti nabbi agambye, wallahi ne bakeera ku makya ng'okuwulira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam alina kyagambye ne Adamu n'ayogera. Teza singa tunabategedde bifa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ojja keera ku makya owulire nti qaala rasul, nabbi yagamba, osobole okubeera ng'ositoopinga okukola bye wandibadde okola mu kaseera okukuwulira nti nabbi agambye. Amakulu nti agambye eki, kyeyogedde kikujja ku zambi, n'olireka n'obeera ng'odda ku ekyo kyakwetaaza okubanga okola sallallahu alaihi wasallama. Gwe tunaategeera nabbi sallallahu alaihi wasallama mutuufu bw'okumutegeera, tetugenda kuddayo kuttunka n'abantu bazuula mu ddiini eno, olw'ensonga nti bategedde omubaka. Naye omuntu yenna akyazuula mu ddiini teyategeera nabbi sallallahu alaihi wasallama. Wallahi yenna akyazuula mu ddiini ya Allah eno teyategeera nabbi sallallahu alaihi wasallam mutuufu bwa kumutegeera, kubanga byakola nabbi sallallahu alaihi wasallama teyabimulagirako, kabeere basahaba tebabimugambako nti bikole. Naye omuddu akeera ku makya n'ateekateeka omukolo, n'ayita abantu okuva mu mpuyi n'empuyi n'abakunga ne bajja, nga wallahi omukolo gwabayitirako n'owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yafa tagukoze nako, era nga tagukubiriza, era nga n'obwetaavu bwagwo tebwalabikawo era nga tebulirabikawo, olw'ensonga singa bwaliwo ye yandibadde asooka okubeera ng'akola omukolo ogwo. Naye olw'okuba nti tebwaliwo ne basahaba ne balaba nga tebuliiwo, era Allah n'atakibawa, ne bashekhe baffe abajja baddirira, tewali n'omu yakola ku mukolo gwa mawulidi, tewali n'omu yakola ku mukolo gwa dduwa ya 40 ezakikutula nsingo. Baganda bange abalungi, tugenda mwezi gwa Ramadani, twongera okubakubiza n'okubeekesa okubeera nga mugwa mu bid'a eziyinza okubeera nga zikolebwa naddala mu nnaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadani. Abanadamu balinda akaseera ako ne bakuŋŋaana ne basabira bamaama baabwe ne bataata baabwe ne basenga baabwe baba bakulembera okufa. Naye nga nsonga ki? Olw'ensonga nti tebaategeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutuufu bwa kumutegeera. Yenna yategeera nabbi, weewale nnyo okukuŋŋaana mu dduwa z'ekikungu, mu dduwa z'ekikutula nsingo, simanya ate zino eza Ramadani. Tugenda kati abantu bali mu kweteekateeka, basibuludde batya abasiraamu. Gwe weeteekateekera dduwa ya maama wo ebeerawo mu nnaku 27 mu Ramadani. Tugamba nti omwaka egiwedde obadde ejjo ogikola, naye guno omwaka tya Allahu tabaraka wa ta'ala weesenyiwe ekiyitibwa bid'a,
olw'ensonga kabonera akalaga nti nabbi we tomwagala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki tomwagala? Anti yayogera hadithi eno mama fa Aisha Allah amusiime agamba nti yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Omuntu yenna akera ku makya n'agunjawo n'atandikawo ekintu kyonna kyonna mu ddiini eno nze Muhammad kyenfudde sireseewo fahuwa raddu, kigenda kukwatibwa kimudizibwe ku kiyama. Kitegeeza akabenje akanene akali mu kubeera nti omuntu akera ku makya wallahi n'akola bid'a yonna nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatwekesa. Era mu riwaaya yagamba alayhi salatu wassalamu nti man amila amala, muntu yenna akola omulimu ogwo laisa alayhi amuruna, nga teguliko ndagiriro yaffe. Mwabagenda mu dduwezi eza 40 ezalamanzaani mulina obujulizi ku kyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam akisomesa nti mutandike bwe muti mukomekereze bwe muti. Oba mwabaatuula wansi ne mutandikawo programu yammwe eyo wakati mu kubanga nabbi mumwisizaamu amaaso sallallahu alaihi wasallam, muti Allah tabaraka wa taala bashekh baffe abalungi abakyalemedde mu nsonga eyo, wallahi ebitibwa by'edduniya biggwaawo, wallahi biggwaawo. Bugenda kera ku macyanga weerabiddwa, bugenda kera ku macyanga tokyayogerwako, bugenda kera ku macyanga ne famire yo ogenda osangukamu mpola mpola mu birowoozo byabwe nga bakujjukira kasira, kubanga ekiraga nti ogenda okusangukamu bakujjukira mulamanzaani. Subhanallah, bakujjukira senyi nnaku 40. Kitegeeza nti omwana Adamu ateekeddwa okufayo okukolerera amagombe ge, okukolerera kabbuli ye. Bano abasigadde ku nsi bagenda kumwerabira, tebagenda kumujjukira, bagenda mukolera ebintu nabbi by'ataakola sallallahu alaihi wasallam, ate nga naye alowooza nti yali ddiini, osigale ng'ofuna omusango ku ebyo bye bagenda okukolera. Baganda baffe abalungi, bashekhe baffe ba imaamu, eno ensonga ebatuukeko, muti Allah tabaraka wa taala munnyonnyola abantu amazima. Olw'ensonga nabbi wamwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi waffe gwe tugoberera, mukimanyi bulungi teyasoma ku ddwaya 40 wadde ezalamanzaani ze mwagenda muteekawo. Wallahi mwabazitandikawo, oba mwazikoppa ku baani, muzijjeyo ze mwakoppa muzibaddize musobole okusinza Allah nga muli ku safe side. Naye yenna alisinkana Allah nga alina bid'a yonna gye yagenda nayo, kagenda kuba kaweddemu. Allah ogenda munnyonnyola otya? Jukira mu kabuli tugenda kuzuukira tuli bayonta. Amazzi ga Kawthara luluzi Allah lwe yawa nabbi sallallahu alaihi wasallam lugenda kunywebwako bokka abaava ku nsi kuno nga bali ku manhaji entuufu ombaka gye yaliko ne basahaba radiyallahu anhum. N'abo abaabaddira mu bigere nga baategera obufu baatambuliramu, yenna aliva ku nsi kuno nga munabbid'a nga yalomba ku ddwaya 40. Yagenda ku mawuledi, yasoma ku ddwa za lamanzaani ezisembayo mwezi gwa lamanzaani, oba mu nnaku 10 obisooka oba eri okubiri oba eri okusatu, togenda funa chance nywa ku mazzi ga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Lwaki? Kubanga ofudde ozuula mu ddiini. Era hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam eri Muslim, hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu, yanyumya hadithi eyo ne wansi eno nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba we nimala okulengera umma yange nga bazze bonna baakayakana okusinzira nga bayisanga amazzi nga bafuna wuzu. Ekino kitegeeza nti munabbid'a yenna, omuntu yenna omuzuzi mu ddiini, kigambo kibaluma okubayita banabbid'a, naye nga ge mazima kubanga muli bazuuzi. Kyekituliza okubanga tukozesa okutegeeza kyetwagala okubategeeza. Bonna abazuuzi mu ddiini y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mukkirize mugaane. Allah tagenda kubalyazaamanya, mugenda kuzuukira nga mwakayakana ebiyungu byammwe bimwafunisangako ewuzu. Ako Allah tajja kubalyazaamanya. Okujjako yafanga mushiriku nga lowooza nti asaala nnyo, oye Allah tali muzuukizaako nga yakayakana paati yonna. Kitegeeza nti w'olimala okuva mu ntaana nga bw'otyo masamasa, tugenda ffenna okuŋŋaana tugende okufuna ku kazi tunyweko. Naye mu kaseera ako nga tujja nabbi ajja tulengera olw'omukwano omungi asanyuke, era agamba nti nze ŋŋenda obasookayo ku luzzi, nsobole okugenda okuba nga nse n'amazzi mu bikopo ebiribeerawo, ebikopo by'oluzzi olwo. Nabbi yagamba mu hadithi nti kanujuumi sama, nga woolaba munyenye eziri ku ggulu bwe bungi bw'ebikopo ebiri ku zirwa Kawthara.
teza nti bingi. Nabbi agamba ngenda kudduka emisinde ngende nsobole okuba nga nsena amazzi ago abaddu ba Allah mikwano gyange ab'ekibiina kyange batuuke nga banywa bunyi kuba ennyonta ejja kubeebaluma. Subhana wulira omukwano gwatulinako. Nabbi yagende naye mu bantu abagenda okujja bwe tutyo mu bungi waffe nga tumasamasa waliyo bamalayika bagenda okuzundiikiriza babazzeeyo kasammeeme babatwale nga kaweddeyo 12. Nabbi aliraba kiri kityo agambye nti ala halumma abange mbaleka abantu abo bajje banywe ku mazzi, mubaleka abantu ba umma yange. Bambi yalooza nti bonna baakola ye bye yasomesa. Subhanallah. Mu kaseera ako Nabbi sallallahu alaihi wasallam malaika bagenda kumugamba ti wange gwe mbaka wa Allah innaka la tadiri, bambi olina obulumi ku bano naye tomanyi bano boolumirwa mulimu abayaayi. Era bagenda mugamba point age, bagenda mugamba nti mazima ddala abantu bano bakyusa ebintu bingi mu ddiini yo ng'ovuddewo. Amakulu nti baazula mu ddiini ya Allah ebyotabagamba kukola bano baabikola. Nabbi waaliwulira kigambo kuzuula agenda kwogera ebigambo bibiri ate nga bifaanagana naye nga bitegeeza bukambwe era nga tagenda kudde okusindikira muntu yenna ali mu nabbidaa. Nabbi agenda agamba nti suhqan liman baddala min ba'di, twala wala sembezaayo kasuka eri yenne yazula mu ddiini nga nvuddewo. Amakulu awo yenne yali ku mawuledi. Wallahi ogenda mu kikoosi ekyo kujja ng'olifa okoze tawuba. Yenne yagenda okudwaya 40. Bino tubyogera mutulaba mwoza kimu oyo mwana muto byayogera tabitegeera. Mbitegeera bulungi sandi biremeddeko kubanga naffeeyo Allah gye yatujja tabatuwa buluŋŋamu twe twandivuddeyo. Twasa nti nga Allah bwe yatujjayo kati ate mmwe wallahi ate nga mazima mugamanyi naye kyabalemeza ebintu biringa 3. Kisooka bikitiibwa kubanga otuuka wetwale otuuka sheikhu ne bakuteerawo omufaliso azifu tolina mufaliso waka ekyo ne kikumalamu ekyokuba kuteera omufaliso nessuuka ne bayimirira ng'otuuse ekyo nekyo ne kikusanyusa, ne bakuwa ebbaasa ekyo nekyo ne kikusanyusa, ne bagabula engabula ng'eri special ekyo nekyo ne kikusanyusa. N'obeera nga woyimuka okwogera tosobola kugamba abantu mazima kubanga bebakuwa byoyagala, bebakuwa ebitiibwa, bebakusasulira school fees w'abaana. Kitegeeza nti Allah wo tomutidde okulembeza bitonde. Kati shekhe yenna muganda wange yenna yali akedde ku makya n'ozuula mu ddiini ya Allah ogenda kuzuukira ng'oli muyonta awatalifuna chance egenda kunywa ku mazzi ga Kawthara. Please tufeeyo nnyo kutegeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaani biki bye yeetaaga. Wonna aba omutegedde nabbi oyo sallallahu alaihi wasallam kigenda kuyambako obutaddayo kujerega hadithi ya mbaka. Abantu bangi ng'omugamba nti nabbi yagamba nagamba sagala hadisi mpa aya. Subhanallah, subhanallah. Oba okyali musiraamu gwe, oba okyali musiraamu gwe wotayagala hadithi ya nabbi ogenda kugala hadithi yani. Subhanallah. Wama yantiqu anil hawa, nga talina kyeyatula okujjako nga talina kyeyatula ng'akijja ku ntobo yakwagala kwa mutima gwe okujjako bw'alivaka kuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Please baganda bange abakyazuula mu ddiini tufeeyo nnyo tutereeze eddiini yaffe tujje mu bid'a. Era message eno mu bufunze egendi baganda baffe mwenna abakyakkiriza nti zidduwa za mu Ramadani duwa ntuufu. Duwa kyentegeeza ziri ze mukuŋŋaanako ne basoma Yaasiini ne baleeta akabaani ne bakola byonna ne basala ne ku mutume n'ebisigadde bwe bityo. Saate kigambo kusaba oba kigambo dduwa mu Busiraamu gye kiri. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibuli waliyu'minu bi. Eyo ayiraga nti okusaba kukkirizibwa naye abange Allah omusabe mu ngeri ki tabaraka wa ta'ala. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. Yo ayiraga nti okusaba Allah ibada era kuba kumusinza. Kale tulwanyisa dduwa kuba kusaba Allah wabula tugeza okutegeeza umma nti abange ezo twakula tumanye ezo ekikuŋŋaana tukuŋŋaana ogundi najja ne tubalinda teziriiko bujulizi kuva ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaffe nawona tujagaziwawo mu maaso eyo okunyonyola Allah yani nombaka Muhammad mu bufunze tujja kumutematema insha Allahu ta'ala. Sheikh gambye nti ensonga endala egwa wansi w'okumanya Sheikh gwategeeza
okumanya eddiini y'obusiraamu n'obujulizi bil adilla n'obujulizi, naye obujulizi buteekeddwa kubeera butuufu nga si bwakujweteka bujwetesi. Omuntu yenna atatambulira ku bujulizi aba agenda kubula. Oteekeddwa okufayo kutambulira ku bujulizi. Shekhe yenna ajja ng'ayimirizaawo amawuledi, obujulizi bwaleese butuufu, sooka obwekkenneenye. Yenna ayimiriza eddwa ya 40 hadith gy'asomye entuufu, sooka ogyekenneenye, kuba webeera entuufu kitegeeza ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagakolako. Ne webanga bwaleese nga buyimirizaawo kuziiza mu ddiini ya Allah, simanyi nabbi yali eddira kino, nabbi yalidda kino, ate nga obujulizi bwaleese butegeeza kirala, kitegeeza teyabutegeera ng'abaatukulembere babutegeera. Kati omuntu ateekeddwa okumanya eddiini y'obusiraamu na bujulizi obutuufu. Atatambulira ku bujulizi bannanga aba agenda kuva ku mulamwa. Abafu abooluganda, ilimu eno gyetegeeza omuntu gy'ateekeddwa okumanya eteekeddwa okuba nga eva wantu wabiri. Erina okuba nga eva mu Qur'an ne mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, oba oliawo ku ntegeera y'abalongoofu abaatukulembera. Yenna eno ilimu gye twogerako omusiraamu gy'ateekeddwa okumanya ategere Allah we, ategere nabbi we, ategere obusiraamu bwe. Ilimu eyo oteekeddwa kugijja mu Qur'ani na mu hadithi ku ntegeera y'abalongoofu abaatukulembera, so si ku ntegeera yo gwe shekhe. Olina okubanga engeri gy'otegeddemu aya bw'atyo bakadde baffe bagitegeera abaatukulembera mu ddiini basahaba. Omubaka bw'atyo yakisomesa basahaba bwe batyo bagitegeera. Yagamba Allah tabaraka wa taala mu surati Yusuf aya 18, Allah agamba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Subhanallah, bagamba wange gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati hadhihi sabili, mazima ddala lino ekkubo, lino lyekkubo lyange. Hadhihi sabili, lino lyekkubo lyange. Ad'u ila Allah, nkowoola abantu mbazze eri Allah tabaraka wa taala. Abaddu mbakowoola kubazza eri Allah tabaraka wa taala ala basira, naye nga mbakowoolera ku bujulizi. Ana wamani tabaani. Subhanallah, mbakowoolera ku kumanya, mbakowoolera ku bujulizi. Ana nze kennyini nanyini kubakowoola, wamani tabaani, n'abo abangoberera ku mazima. Nabbi Allah agamba nti wa subhanallahi wama ana minal mushrikin. Nabbi ayongera okukaatiriza ensonga, agamba nti yayawukana Allah, era mazima ddala nze siri mu abo abamugattako ekintu ekirala. Ekyo nabbi akikakasizzaako wano nti yali mushiriku. Gw'ate oli musiraamu w'osamira, nabbi okigwogoberera. Ye wano agambye wa subhanallahi wama ana minal mushrikin. Agambye nti yayawukana Allah, yagulumira Allah tabaraka wa taala, nange neeyongera okowako obujulizi Muhammadi omubaka wa Allah, siri mushiriku. Ate gwe agenda osibanga wamala abalongo, oli musiraamu wa kikaaki. Nabbi wo tiyamala ku balongo, tiyakubizawo kubeera nti ozaala abaana 2 bamale. Gwe yenna agenda osibanga okyasamira, nabbi wo sallallahu alaihi wasallam agambye tiyali mushiriku, ate ogamba oli musiraamu nabbi omugoberera. Kitegeeza nti oteekeddwa okufaayo okutegeera nabbi wo sallallahu alaihi wasallam ne Allah wo n'eddiini y'obusiraamu bil adilla na bujulizi obutuufu. Kitegeeza nti omusiraamu oteekeddwa okumanya Allah tabaraka wa taala mu mbeera efaanaganako bwetyo. Abooluganda balungi, kino kikulaga obukulu bw'okumanya mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu, era kyova olaba Allah tabaraka wa taala yasitula abamanyi. Subhanallah, era n'aboogerako Allah mu suratul Mujadala. Allah agamba aya 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mazima da Allah situla abakkiriza mu mmwe. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah situla abakkiriza mu mmwe. Walladhina utul ilma darajati, n'abo be yawa irimu, be yawa okumanya Allah abasitula. Be yawa okumanya ki? Be yawa okumanya Allah, be yawa okumanya nabbi Allah, be yawa okumanya eddiini y'obusiraamu n'obujulizi obutuufu. Yenna Allah gwe yawa ebyo ebisatu tasobola butamusitula mu duniya muno tabaraka wa taala, ne ku akhira Allah ajja kuba musitudde. Abooluganda tufeeyo nnyo tutegeere ilimu. Okumanya nga kigambo kumanya kya bbeeyi. Allah tabaraka wa taala ayongera okulaga ekitiibwa ky'abamanyi, era Allah yajja n'ajuliza abamanyi ku nsonga esinga okubanga nene ya tawhidi.
wallahi abamanyi Allah yabaleta ku yabaitanduza step yalinga ya kusatu ku nsonga ya tawhid. Kuba yamanya nti abasinga omutegeera nti yalina osinzibwa tebalina genda mu ssabo nga bafunye ebizibu bye bamanyi. Era Allah agamba mu suratu Ali Imran aya 18 Allah agamba nti shahida Allah, yajulira Allah yekennyini ne yewaako obujulizi annahu la ilaha illa Allah, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ye. Subhanallah, ekyo Allah yejuliddeko mu aya eno, yekasizaako tawhidi nti yalina okusinzibwa. Allah we yamala n'agamba nti wal malaika, ne bamalayika bonna bajulira nti tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, malayika za Allah. Ku step eyokusatu Allah najuliza bamanyi naga nti wa ulul ilmi qaiman bil qisti, nabo nawo okumanya nabo bajulira ne bakakasa tyasinzwa mutufu ya Allah. Teza nti omanyi yenna nga tawhidi amunyiiza yadde yasoma nnyo naye nga wasomesa kunzikiriza ekituufu akanuka amaaso ne gamumyuka n'atabuka n'ayomba, ayinza okubanga mu ayino taliimu, kubanga Allah genti abamanyi nabo bakakasa nti alina okusinzibwa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Mukkirize insha Allah ta'ala tufune hadithi eno eraga obukulu bw'okunoonya okumanya era obukulu bwa ilimu, okutegeera Allah wo, okutegeera nabbi wo, okutegeera eddiini yo. Hadithi ya Abi Huraira eri mu kyabo kya Imam Muslim fi sahihihi biraqami hadithi 2699 yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti waman salaka tariqan, omuntu yenna akwata ekkubo yaltamisu fihi ilma, mwanatu nga agendeddemu kunoonya ilimu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal janna, Allah amwangwiriza ekkubo, amugondeza ekkubo erimutwala mu jjana. Saba Allah wekisa jalla jalaaluhu atuwe ilimu, okutegeera Allah we mwennyini, Allah waffe kennyini, okutegeera nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, n'okutegeera eddiini y'obusiraamu n'obujulizi obutuufu, atuwaza okuba nga tuzula mu ddiini insha Allahu ta'ala. Saba Allah wekisa atusinkanye lutu enaddako tuberenga tweyongere mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Adam Arabs Medicine bakuletedde enkola eya cupping therapy oba giyite hijama gye wandiisa okulumika nga bakugyamu omusaayi ogw'omufu ogutalina mugaso mubiri gwo okutambuza omulamu obulungi. Wekwate ku nkola ya cupping therapy okwekuuma ng'oli mulamu bulungi ng'okozesa abakugu abaakuguka mu kulumika oba okukola hijama okuva mu Adam Arabs Medicine ng'otawanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli okulumwa omutwe ogutawona, omugongo, amagulu n'okuyamba ku batawanyizibwa amagini wamu n'awalumiddwa ekitonde eky'obusagwa. Ate gwe omwami omunafu mu kisaawe ebibyo byateredde dda. Wekwate ku ba Adam Arabs Medicine okunuunamu omusaayi ogw'obulabe ogusomba endwadde mu mubiri gwo. Ezimu ku nkola omubaka z'ataasuuliriranga okujjanjaba obulamu bwe basangibwa Mukono ku Golden Plaza edduuka namba 19, oba bakubire ku ssimu okutuusaako obujjanjabi wonna w'oli, oba balumbe ku WhatsApp ku noti 7 noti 4 246 535 oba noti 782 78 eri gwe wenna omusiraamu kikakatako okusoma eddiini yo n'okutegeera ebigyonoona. Olwo n'osoma emu 82. Adam Arabs Medicine ku lw'obulamu obweyagaza olw'okubyewala. Omukisa guzze gy'oli nga gukusanze w'otodde. Rawva Islam Media ne Rawva Islamic Online School bakuletedde okusoma okuguka eddiini yo ng'oyita ku mitimbagano omuli WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, Skype n'emikutu emirala. Era bakuwa omusomesa wo n'akusomesa mu budde w'oyagalidde. Olwo ne bakusomesa eddiini yo mu mitendera egy'enjawulo. Okusaala bakusomesa Qur'ani n'amakulu gaayo, ne bakusomesa sunna z'omubaka Nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Basomesa abakulu n'abato. Bw'ayagala okumanya ebisingawo yita ku noti 7 noti 4 246 535 ne noti 781 252 832. Jangu osome eddiini yo oddeyo osomesa abalala ng'oyita ku Rawva Islamic Online School ne Rawva Islam Media.